Kadama TV twewaayo okubeera nga tukwata ku nsonga eno n'eri ekwatagana ku bakadaama ne base Kadaama. Waliwo odiyo egenda mu maaso nga waliwo Kadaama yeewaana nga bw'agasse oba bwe yeebaka ne boosi we n'abaana be wamu n'emikwano gye. Agamba abagatta abagamba bamuwa ku ssente. Yes, oyinza okyewaaniramu naye amawulire agajja okujja ojja kubeera ng'obikibwa Kadaama TV nga tukubika wano nti Kadaama bamusazeeko omutwe, Kadaama yeetugidde mu nnyumba ate nga teweetuze wabula be baakukozeeko ebikyamu ne bakuteeka ku muguwa ne bagamba nti Kadaama yeetuze. Kadaama yavudde ku nnyumba ne yeesuula lwakuba baamuganye ogenda e Uganda nga bya bulimba nga bennyini be baakusukumye. Kadaama yaseeredde n'agwa ku madaala n'akubawo wansi omutwe n'afa nga bya bulimba nga bennyini be baakoze ki be baakusukumye ku madaala. Ekintu kino Kadaama ekyo ky'okola kya bulabe era tokyewaaniramu kuba ne bw'oyogereramu tewali akutwala nti oli wa bbeeyi okubeera ng'ogaana ne base ne baba ne baka ne mwana we ne baka ne baki ne mikwano gye. Okyakinyumya okyakinyumirwa okyakwata ssente ezo olaba oli wa kabi naye ssente ezo zigenda kukulakira. Olaba ogamba nti mutera nnyo ogamba nti bamama n'akigwamu akusala naye nkulayirira baba kaanaageza n'amanya nti omugatta n'abaana be ne mikwano gye yennyini yagenda okwesooka okwekolerako. So kino temukirowooza nti no mawulire n'okola ekintu ng'ekyo n'okiwa banno ne audio n'etambula. Sigenda kupuleyinga audio eyo nkimanyi bangi abagiwulidde waliwo n'emabega eyali etambulako awo era omuwala omwingi ayogera kyekimu naye ate waliwo eno gye bakampa olwaleero nga yanjawulo kuba ono ng'agamba agasse baba agasse omwana agasse n'emikwano gye n'agamba bamala okunywa ne shisha yabateeramu n'obuki n'obuyaga mu shisha yabatabulira ne bamala ne banywa ne bagwa eri ne kiggwa ne bamuwa ssente buli omu amuwa ssente ate buli omu tategeera nti ono akoze eki amukozesezza. Ogira okyewaanamu naye nkusuubiza tujja kukubika Kadaama TV. Ekyo kyo nkikusuubiza tujja kukubika Kadaama TV nti waliwo omuwala bw'ati ne bw'ati bw'ati yagudde mu buzibu bwe bataakusukumye bwe bataakole ki tetukikwagaliza naye gwe okyeyagaliza weeyagaliza kuba eyo ntaana ogenda mu ntaana ng'ogirabira ddala. Tulina okubeera nga tukola ebintu bannaye tetujja kubeera nga eva tugamba nti fe batuufu mulimu ebintu naffe bye tukola nga bikyamu. Tosobola kubeera ng'otandika buzannyo obwo nti ofuna ssente mmeka z'ogenda okufuna. Sooka otunuulire obulamu bwo otunuulire ne ssente z'ofuna real mmeka ze bagenda okukuwa. Kuba bagambye nti no bakuwa 5 buli omu akuwa 5 15000 bw'olaba kya bbeeyi. Naye jjukira nti ekintu kino ky'olaba nti kya bbeeyi ky'oenjoyinga ky'olaba nti akazannyo. Kati mulimu bakadaama nga yava eno oba yali nga muntu wa ku street neekolera gyange nga yeetunda nga ye ogenda ekintu ogenda ng'eyo n'agamba neeno kankolere akazannyo kange nali nkola e Uganda nga ye alaba is very easy. Naye jjukira wano e Uganda wali okikola tewali asobola okukwatako naye mu Bawarabu eyo bw'onookikola ogenda kugwa mu buzibu. So omuntu yenna akola ekintu ekyo weddeko nga tonabagwa mu buzibu. Njagala owulire ne Kadaama ono yakyogeddeko atya okuva bwe yategedde nti mukwano goba munne akola ebintu ng'ebyo. Kalo nyabuli Kadaama TV. Ndi mu kibuga bakiyita Kamisi Road Abba Street naye ndi munyiivu olw'abawala gana gagenda ne gagalaba boosi baago ne gateekako n'abaana ewaka bannaye binyiiza ate ne bikola clips ate ne biziweereza bannaabwe ate bannaabwe ne babitutuusaako mu groups bannaye bawalamu mweddeko ebyo bye mukola si birungi bajjako nnyo emitwe bajja basala nnyo bajja batta ojagala otya boosi wo n'oteekako n'omwana boosi muganda wa boosi mukulu we alina omwana omulenzi omulungi agenda kutwala e Uganda agenda naawe era agenda kwebaka kaakulekaawo owulidde ezo ssente z'okola ajja zikuwa ate baddemu bakutte n'okuziya tojja ziryawo bannaye ndi munyiivu olw'ekyo kola ebikolobero byo oba bakweggala kabakweggale naye sirikako beera n'ebikolobero byo mu kiyumba kyo mw'obikolera toddamu bikola kiripu weereza banno
voice message ozikola ziwedeno bano ne bazitambuza paka ne zitutuka ku mu group kati kambase ku Kadaama TV banaye mutulekeemu ebyo bibozibozi byammwe ebyo byemunyumya nekinkola nekimpaaya ataano agenda kujjako omutwe ofe nga toziridde nako owulidde banaye mutuleke tuli banyiivu ndi munyiivu nganza hebwa Fatuma ndi munyiivu olw'ebyo voice message ebyo mugenda mutambuza abawala abakulu ng'olina n'abaana n'oweeyogerako nina n'abaana bosi nangamba toddayo njagala obeere wano bw'onooyoga weeyogeza nze nzirayo nina n'abaana olina n'abaana omaze okweggala bosi wo weggadde mutabani wa mukulu wa bosi muwala gwe bannanga oswala tuyambe ebyo ebibozi byo tubizza ku clips toddamu nakuziko toddamu nakukola voice message n'oziweereza munno yakutambuza kola ebikolobero mu kiyumba beeraba ebikolobero byo banaakugyako omutwe wekka owulidde banaye ndi munyiivu bwenkiwulidde banaye mukulu Kadaama tweyanze ebyo byokola byonna obuyambi bwotuwa nsiimye nnyo nsiimidde ddala weebale nnyo weebalire ddala mukama akuwa omukisa banaye n'ekirala mukulu Kadaama abawala buba n'encunya gye batucunyaamu banaye nze simanyi nti ofuna ne feelings ezijjamu empale niweebaka n'omuwalabu banaye nga batubonyaabonya banaye abaana bawala mulina feelings banaye mwabaaki mwajja nabo sagazi muli balwadde kiki kasagazi ke kaba kabasiibwa kiki banaye mwemusiiba mubebenga wano batucunya batulukwisa bubi batukola bubi batuggalira muki bakola noddamu bannanga amazima gennyini n'ojjamu empale omuwalabu n'akweggala muli basiru bakazimbwa banaye munsonyi obavuma banaye mweddeko banaye ndi munyiivu mweddeko temuddamu kukola voice note ezo ne muziweereza bannammwe bannammwe ate ne bazituddiza ate tujja ziza Kadaama TV babaase owulidde tetwagala nakuwulira tetulina bakuwulwa nange bwaba bakwatadde kabakweggalira eyo sirikako banaakugyako omutwe gwo mu banne okitegeera kati naye nooli naye ajja kuba ayagala hawusi gaaloono boosi nga bwakola ekintu ekyo boosi n'agenda n'anyumya eri gye bakolera mu banne okitegeera kati naye nooli naye ajja kuba ayagala hawusi gaaloono omuddugavu alabe oli kye yafunye kubanga aba alina omugamba okitegeera ajja mugamba abannayuganda balina waaka kati ne boosi noono naye ajja kukola ki kukifumiitiriza alabe nga waake oyo amulaba okitegeera kati babadde tebannaba kutaataaganyizibwa naffe bagenda tandika tusumbuwa okiraba mukulu Kadaama TV abaana beddeko bagambeko beddeko bannaaye batulekemu fe abatannabakola ki kutaataaganyizibwa okitegeera ekyo kikimbadde nteesa mukwano webale nnyo webalire ddala kunziramu mukama kuwa omukisa. Yes, eyo ye reaction ya Kadaama ku bintu ebigenda mu maaso abawala batandise okuganza baboosi baabwe nga bagala okufuna ssente. Ngenda kuplayingira amaloboozi ga Kadaama yagenze ng'ayogera n'ebigambo ebimu tugenda kubijjamu kuba bibadde bigambo bizito, so tugenda kubeera nga tuplayingamu ebigambo just owulire mannya ki ddoboozi lyani mutegere ki ekigenda mu maaso nti ekintu kino bwe kihappeninga ku mwana ono ne muwulira nti omwana ono yabadde oba Kadaama ono sijira muyita mwana Kadaama ono bwe wabeerawo ekintu kyonna ekihappening oba ekimutuukako tubeera naffe tulina okumanya nti ono yeyakyeyagaliza. Kanzanye amaloboozi gano naye ngenda kubeera nga nzijjamu ebigambo ebizito bye yakozesa. Wano waliwo muganda wo n'omukyala alina mutabani we omukulu yeyajja wano kati nali ndese essimu yange eri mu ruumu gyensula najja kati kuliko ekifaananyi kyange kiri kyenakuweereza ekyakaleegingi ku screen kati yali ku kyaja n'agijjayo n'akyaginga n'ateekayo soketi n'ateekamu kati yali agikyaginga ng'agiteeka wano okumpi awakyagingira eyiye n'eyaka n'alaba ekifaananyi kyange kati bwe nagendayo okugenda okumwalira n'antunuulira nagamba shukurani kubanze namuddamu kati
kati ennaku zo zonna abaddeeka akumala kubanga nti wano mu ddiiro olukomawo ayingiramu engezi mu mulimu ye twogera nnyo kati lumu waliwo yajja n'atuulako wano mu ddiiro naye ng'ogenda okuzza amaaso olaba atunuuliddeyo kiwulira n'abantu nga basanze baggayo abalungi bali mulungi amazima goboogera ngenda mutunyanga ntunuuli sayina ekiro gyatulamunogaa bannange ti olwaddako nazozuuka nambuuza bano baliwa yannumba mu kiyigo nambuuza bano babakonzi beebase namugamba nkukyayi nagamba nedda ngenda kulya wabweru nagamba nkuletereyo ki nemutuma kati jjo bano baŋŋambye wajja simuggulira olwokubanga bagenzi nsigaddewo nzekka kati nze nyinza obutaggulira mwana w'abandi oli oyazze namuggulira ambuuza baliwa naye nga bamanyi omuntu era ng'ayagala naye ng'ajja kusemberera otambula odalivansi ajja akuvaako emala akubuuza baliwa kumbe tebaliiwo kati ngenda mufumira nomufumiro nga jangoberera mubuuza nkuwa eki njagala kyayi n'amagi kumbe takola kitayagala nembiteekako nzira ku simu yange nayijja nambuuza onaani mugamba nze nga nzire emabega ate awo siwe twatandikidde oyo omukonkisi nga neegayisizza nzibuno omuddusa muzeeri wa nnumba twezi mazima yankutte nasitulamuka nankuba ku buliri bwa boosi waayo nengenda nenaaba nenkomawo kati munaayi nemaa nenkomawo najja nanyumba mufumi namba Jamila nkwagala nemugamba mmwe abantu bene naye oluzungu temwagala abantu baddugavu nagamba nedda nzembaagala juga ne buto bwe twagere bwagamba bwo bwagala bakazi baddugavu kimunange nga tuddamu obutukulu nakakanya ne muwa amagulu naye ng'amazzi agayibwa bbali mu kiyigo okufuka okutawaaza ngenda okulaba otuzzi otusaayisaayi ate ng'emisana nabadde mmumwa wano ne mmanya nti kati ngenda mu piriyodi ate nfuna ekitulututu kati munaaye nengenda nenaaba olwagize ngenzi olaba nga musaayi era kati ndi mpiro tujuka n'ekisajja kyasosera kijjamu nekineesibako naye nga nkiwugula nga wekigenda era lazima nekikomawo nekineesibako nenkigamba ndeka nekigamba Jamila saagala ogende njagala obeere wano nemugamba naye nze nina abaana nekigamba njagala madaamu ng'alina amabi nabwe kati biki nakyo nekigenda nenkizaawo enfunayo 5 gange